Nkwanirizako gwe munnange akyagyeekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi munnange nga tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa ow'okubiri akatabo nno kano kawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka era nga ntuuse ku mutwe ogugamba nti ekiraamo kya Muteesa. Muteesa munnange yalaama ng'akyali mulamu era mu kiraamo kye mwalimu ensonga nnyingi ng'ezisinga zikwata ku ye n'ab'ennyumba ye, naye tusazeewo okulaga ensi nga bwe yalaama ku nsonga emu ekwata ku Buganda n'Abaganda, y'ensonga y'okusumikira n'okulonda kabaka eyamuddira mu bigere. Yalaama asikirwe mutabani we Ronald Muwenda Mutebi mu musaayi ate n'awa amagezi era yaba alowoozebwako olukiiko lwa Buganda nga lulonda kabaka alimuddira mu bigere. Ng'empisa bweri kino yakikakasiza ddala nti olukiiko lwa Buganda olukulu lwe lulina obuyinza okulonda n'okukakasa kabaka. Yagamba nti singa olukiiko luligaana okukakasa omulangira Ronald Muwenda Mutebi ku bwakabaka era yayongera n'asaba balowooze ku baana be abalala nti era ekyo bwe kirigaana nga balowooza ku muganda we omulangira Henry Kimera nga tebannaba kulowooza ku balangira balala. Mu ndagaano ya Buganda eya 1900 yalambikibwa nti omulangira alondeddwa okulya obwakabaka anaavanga mu bazzukulu ba Ssekabaka Muteesa asookera ddala. Ne mu ndagaano eza 1955 ne 1961 ezaakakasibwa kabaka Muteesa ow'okubiri yennyini nkyanywezebwa nga bwe kyali mu ndagaano ya 1900. Ne Muteesa okulaama bw'atyo yali anyweza empisa eyamanyibwa okuva dinaddi nti abantu ba Buganda be balina obuyinza okulonda kabaka waabwe. Yakola bulungi kubanga okuva obwakabaka lwe bwamala ebbanga eddene nga buggiddwawo waalibaddewo okutamattama mu nnonda ya kabaka era n'enkola eno ye yalemesa omulangira eyali agezaako okutwala Namulondo abazungu bwe baali bawaŋŋangusizza Muteesa. Wamale wabeewo akanyoola bica wakati w'olukiiko ne gavana mu biseera ebyo. Era oluvannyuma gavana yalemwa okukakaatika kabaka gwe yali ye ayagala ku Buganda mu kiseera ekyo. Abataka n'abantu abalina obuvunaanyizibwa ku nsonga z'obwakabaka nabo baakakasa okulaama kuno bwe baalonda omulangira Muwenda Mutebi ow'okubiri okusikira kitaawe mu linnya lya Namulondo y'abajjajjaabe. Era bwe gutyo omulembe Omuteesa ogwokubiri ne gusikirwa omulembe Omutebi ogwokubiri nga nagwo gulindiridde okwambalagana n'ebimu ku bizibu ebyaliwo mu mulembe gwa Muteesa. Era munnange wawulirira ebigambo bino wembikutuusizaako mu matuugo ng'ebizibu ebyatawanya emirembe egyasooka bitandise okweyoleka nga ne mu guno Omutebi mwebiri nnyo nnyo nnyo. Nga maliriza ebigambo byange bino tusabira Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi agundegunde ku Namulondo asobole okutembeeta ensi ye agiyise mu mayengo gonna agituuse mu kwesiima n'embeera ennungi mukadde we ne bajjajjaabe bye baaluubiriranga. Abange wano nno wempunzikidde akatabo kano. Mwebale okutugoberera okuva gye twatandikira okutuuka we tukawunzikidde. Kansabe Ayi Katonda akuume Namulondo.